wakati mu kunoonyereza okungi kubanga ze pastor Bujingo bwe bamukunakaba amaziga twali ne pastor Sempa na Abitex twali wandege wannamubiri mu restaurant amawulire gabatuukirako bwe banga nti bakubye pastor Bujingo nakola kimu nafukamira wansi n'ensaba nenga Mukama tafa ate namwe abaagaliza abalabe bamwe okufa muri basiru muri bawumba tutu temwagalizanga omuntu yenna okufa kubanga omulabe wo waafa abatalina kyawulira kyogera kituufu mwe abalowooza nti okufa ye solution si bwe kiri opposition tiyajja kutta abantu opposition yajja kulwanira bikolo bya Mwami Museveni ebyokutta abantu buli lwosanyuka ng'omuntu afudde kya bugwagwa era kya busirusiru kya butoletole nti kati mu omuntu omulabe wo koli musabira okufa katasobola kuwulira saala z'okufuna ekyo kyoyagala buli omuntu omugezi bwe yagala okulaba omulabo the best revenge to your enemy is being successful. True. Nti bwe batukolagana na Bajjo nsabira nnyo kati nze nsinga okusabira alien skin abe mulamu alabe ku achievement zange sobola kwagaliza alien skin kufa naye tuli ku mulembe gw'abantu abasirusiru abalowooza nti oli bwafa ne museka ekyo no kibafuula abagwagwa kibafuula abasirusiru namwe kibafuula abahuligani kibafuula abawumba tuutu ti kibi nnyo okwagaliza omulabe w'okufa omulabe w'omusabire nnyo abeerewo omulage ebituufu kubanga omugaso gw'omulabe wo nti ye waba akola ebikyamu opposite yakyo olina kumulaga nga okola bituufu kadi mantege mukiko bubeera nnyo ku ssimu obusirusiru twejjemu obutooletoole obw'okwagalizanga abantu okufa n'omuntu okufa okusanyuka ekyo si mpisa ya Buganda si mpisa ya bannayuganda abo basirusiru either Museveni abateekawo okulaga kifaananyi Museveni ye kabaka wa propaganda is the master of violence asobola kuteekawo Bajjo nga nerimbise mu kifaananyi ekimu mpuliriza asobola kuteekawo Bajjo mu kifaananyi ekimu mpuliriza nga nsanyukira ebikyamu okukyaya abantu ekirala. That's why Bobi Wine mukulembeze yakoze statement ne yesamba byonna bande basiiga nti no pasakelera abafu whatever statement ya Bobi Wine ku Pastor Bujingo nasanyuse mutima nanga now this is my reader and I will follow him till I die. Akoni tabulunje kugamba nti hooliganism tasobola kugoba hooliganism obutemu tebusobola kugoba butemu akoni soko sirike tombuza soko mpuliriza Bujinga hizo kwa yasanga babbi gwe akodi mutyo byonna bye yasanga simanyi nze siri wa maje simanyi byatuka ku Bujingo nze okulowoozaamu kubanga tesobola kubanga yali target ya Bujingo n'atafa asasini omutuufu akuba driver n'akuba ne co-driver nze kyaliwo sibikola kitonteeka mu bigambo naye mbadde mbagamba nti Pastor Bujingo yalaze ebituli mu case eyo is the first suspect okusoka okubuuzibwa ki ekituufu ekyakola according to my investigation is first suspect mweno saga ipastani Bujingo ndi asoka janyanya kwanga fe abagoberezi atresa is undefendable manyize esasanya abantu abadefending government ya President Museveni abadefending Bebekulu kati n'abadefending Bujingo omwana akimba saasira nnyo nti is undefendable namono vayo ku TV yogere omusajja baamukubye bakoze bati ajja kulaga omugongo nga bamukuba hanga nga bakwata wenyine awali ekiwundu wagamba ojja kuvayo mugamba ne musajja baamukubye amasasi tugalaba atule bulungi ku ntebe mukuziika ngalinga talina kiwundu otegedde bulungi kugamba kadi nti he is undefendable nanga nnemye okudefendinga bampaana okwogera ennyo bampaana nti njasama nnyo naye Bujingo yetawulizekeka naye nga baba bamukubye twebaza amaanyi ga Katonda kubanga sobola kunyoma nti Katonda takola ki Katonda gyali bwebanga kituufu kyabadde kituufu nga naye kati ffe tuli ku magezi ga mwana wa muntu ate naffe abantu tulekeraawo okwefuulanga abagezi mu buli kimu kisoboka okubanga kituufu Bujingo bamulumbye kati lwate baba balumbye Bujingo afune ekyokuyiga nti gavumenti gyabaddenga agamba nti eri safe teri safe. That's why abantu abamu basanyuse nti omuntu abadde awolereza gavumenti eri safe naye bamulumba ne batta bodyguard we kakati Katonda yamutaasizza gavumenti eri safe olina okumanya emundu eziyingira mu ggwanga gavumenti eri safe we safe tasobola kufa twaleka gavumenti
omusirikale omusaala omungi omusirikale ajimanyi bakuba lujingo kumpi ne polisi yatwala essaawa 3 okutuukawo kitegeeza omusirikale abatalina na mafuta gamujja ku polisi post kutuuka wali crime scene gavumenti entuufu bwenejja gavumenti musuubira gavumenti yammwe gavumenti yaffe bwenejja egenda ku security bagenda kuba abantu kati ennaku zino bakuba ne bakusekerera kati fe gavumenti yaffe bwenejja tugakuba kibaita community policing okimanyi bannansi bebagenda okuba bannansi bagenda kuba balina enkolagana ennungi ne polisi vuli anti kati banaawo kyamuka bannansi bagenda kuba balina enkolagana ennungi ne polisi naye kati omuntu atwala okuloopa omusango ku polisi oba okuwa obujulizi gwe basiba ne baleka omutemu kati polisi takyalina nkolagana n'abantu ba bulijjo that's why omuntu akusikako akasawo teri awondera kuyamba tugenda gavumenti empya ejja tugenda kusomesa bannayuganda omwoyo gwa ggwanga tube nga tukolaganira wamu naye kati omusirikale asiiba njala yeetika ogubundu guzitowa abaana be tebasoma bakuuma abaana be basomera bweru wa ggwanga omusubiro tokulumirirwa eggwanga okutaasa obutemu nti gavumenti bwenejja egenda kufanya ku welfare y'abasirikale omusirikale ennaku zino abasirikale tebalina maanyi tasobola nakudduka ku kilomita emu baba bawuukedde dda nti basula bubi balya bubi babonaabona bakolerera bannaabwe bo tebalina kye bafuna mu gavumenti gye basaavinga